twagala ekintu kimu Eddy teacher tweyansaye balinyo yebayire ddala okusuubira essomero lyaffe natambula tuviire kintu kyangu nnyo abaana betuliza bagenda ssomero awange essomero lisebwe erisemba neyajja okukola musuubuzi abaana bagudde onayogera otya ku ssomero badde likola obulungi grade 2 second grade 17 15 baana bebadde bakola second grade 2 3 4 kati anaddamu ki nga yeewaana wanaaligoba abasomesa n'aleeta abantu not qualified kati anaddamu ki era omusirusiru era oyawaliza magezi kudduka era addukire dda tumwagala ye ansa bino essomero lyaffe tubikwatako bennyini. Abazadde ku ssomero lya gavumenti erya Nyize Church of Uganda Primary School beekumyemu ogutaaka oluvannyuma lw'ebigezo by'ekibiina eky'omusanvu ebyafulumizibwa ekitongole ky'ebyenjigiriza wiiki ewedde okuba nti essomero lyabwe terina we lyalabikirako mu masomero agaafunyisa n'okuyisa abayizi baago mu ddala erisooka. From the first year, bano balumiriza headmaster w'essomero lino Eddy Mwiru okukyusakyusa abasomesa ba gavumenti abatendeke n'aleetamu abatalina bukugu mu kusomesa. Headmaster yakola ensobi kwe kujjawo abasomesa abaali bamanyiride wano abaana n'abajja mu dakiika entono ate ng'abaana bakafa mu korona. Kati ekyo kyekyaleeta obuzibu abaana bakola abaana bakulakula dda mu biseera by'okusoma abajjako batica yandi balekedde batica abo yakola nsobi nnyo okukyusa talina mukwano n'abasomesa ayagala yefugira essomero omuntu ogu era ekyavuddeko abaana okugwa abasomesa beebiima mu kankolankola ne bagwa kotera kukota mu bakete namba kota ya sukaali mu buugi n'asiiga enjala n'okukumba sente zonna kiro 10 batica gye balya batuguza wano esente batugamba za mmere naye bakula kiro 10 yakawungole bakozesa abaana yeewola ababanja n'atagasasula yalesentalo mu ssomero abasomesa tebakyakkiriza kusomesa kyekisula abaana basiiba njala tabawa sukaali agenda ne sente tuwa sente abaana basindikamu kukumbaga kucakala. Abazadde bategeezezza nti okuva omukulu w'essomero eyaliwo lwe yakyusibwa ne baleeta mwami Eddy Mwiru first grade ku ssomero zaddukawo. Nyize CU yesita y'Akayunga district era libadde ku masomero agasinga okukola libeera bali akubiri kufumya first grade nyingi ne second grade nyingi naye abasomesa bonna abadde ba headmaster bonna babadde baleta first grade bulungi era tutwagana n'abasomesa naye ekitwenyamizza nnyo no headmaster yazze n'akola empisa embi n'atandika entalo n'abasomesa n'agoba abasomesa mulamba kusaawa y'envanyuma abaana bagenda kukola ebibuuzo era ekyadiridde baana baakula ate netwagala headmaster n'akolewo mu ssomero lino. Ekisooka essomero lya UPE lirimu eyeeyagaza Akayunga district ne movement okweyagala nti movement ekola era UPE ekola masomero kubanga lino lya example kati example efudde ng'alyonoonye yani si muzadde si muntu mulala muntu omu headmaster ono kubaleeta omupya atuyisiza bubi abaana baffe bagudde bonna tutuna first grade netutaganye kuzijjayo olw'ensonyi ate tawabulwa ate agobya abasomesa baffe ate ekibi ennyo ekitunyizizza n'oleeta omusomesa atali qualified okusomesa abaana ku third term ng'ogobya abasomesa abadde bateekateeka abaana baabwe bulungi. Gavumenti bakubatya abasomesa bana aba gavumenti abasinga balonda balondereza tebalina bbaluwa abamu bagwa afuna bannasale kati tulina obuzibu obwo n'olwensonga eyo tetumwagala kumulabako wano era ku Mande bw'anaakomawo tugenda kumugoba ne ofisi tugiggale. Mu kavungano kano n'omusirikale w'essomero naye kati abazadde bamuli obunyama oluvannyuma lw'okugezaako okutaasa mukama we.
So I was like telling them whatever, the chairman. So since these people, they are annoyed, they have to give me at least a security personnel to rescue the man's life. So if they doesn't want him around, at least they just carry him slowly, they take to the sub-county. Now the sub-county gives them authority to take where to the district. So that is the right way, rather than to hurt him. That was my view why I entered there with the arrows, to see the one who is more annoyed or who is able to do any harm to him. So that was my view. Otherwise, I don't have anything bad. And me, even I've been suffering here in the school. No food, everything. You see my hands here. I dig like a farmer. And yet my boss is there. He's supposed to give me food. Otherwise, I'm just there because of my part as a security personnel. Otherwise, there's nothing I can do bad to somebody. Twagadde okumanya ekiddako okuva eri akulira ebyenjigiriza e Kayunga, Dr. Dan Bubaale bw'ati bw'atuzzeemu ku lukomo lw'essimu. We are going to handle that thing on Monday. Yeah, we are in the process of handling. Unless the part of the process on Monday, I think. We will have a position to delegate on. I know you want news about that, but you first wait till we get the engagement house about it. Okay. Yes, I will give you feedback. Thank you. Yeah.